Apo terera banange tuyingiddewo nga bulijjo pozi yakomajja okuwakisinga naye kati tebunadda naye tebuwakuze wamma kuva ku yidde luli nabulabanga ntegedde naye bugamba mutyayo najja musinziro tulaba people from Canada we say hello. People from the United States of America. Mugamba mutya abantu be Canada mwebale butajja ku kivulu nga mwekwasa mbu temwagala kulaba mubumuli wabisiyaga. Abayimbi abamu tebamuyimbirako. Kivulu kyekyo. Ono namugamba n'agamba tebategeka bivulu. Ekisooka make-up yali mu bit was too much. Ye musajja talina kukola make-up. But she did make-up. Gwe Kezi yamukozeko interview naye mukazi oli abantu beekaze Mukoowu. abantu beekaze. Woyingira mu kintu you have to look like naye gwe bangamba mu ebintu by'okubeera ebisiyazi is like a belief gubanga muzimu kukwata nedda munnange kati ebyabasajja yes koza omukazi ku mukazi abamanyi wayagala bamukwate kati bw'omanya nga you reach to the point kino kibadde kiri mu kukola ku visa ye Canada naye Lyanne tukusanga butukizuba buzunjo ogeze Canada oli musiyazi sisobola ngenda ne mutabani wange naye kati gwe Lyanne ku ngeri gy'oli desperate osobola oyingira obusiyazi kuwa ayani I can't sekulimba you can ng'oyagala ekyanakyo natwalabye abantu abamu abagenzi ne bamusupportingako kugambye abantu bagenze lwansonga abantu abazze beebabo beebo abooyinawo beebakwagala bannanga abantu olabako 10 manya beebabo mpasi nga tewabagabidde tiketi za bwereere nze amanyi kye bayita ekivvulu naye ekirungi kyo wadde smart by the way naye by the way kyenalayemuyo event it's my first time to hold such a big event kyenalabyeko mu events nga zino make friends buli kintu kijatambula okimanyi all artists sang naye nga sibawadde balance ka John Black namwe emitwalo 5 goka ku million 3 Barota namwe emitwalo kakadde kamu ku million 3.5 Crystal Panda namwe akadde kamu ku million 2 when they came they saw what was there never gamba of course ekisinga okuwunyisa Crystal Panda yakwata emitwalo 2 n'agamba because we yali agenda ku stage na owebyuma yali agala bijjako ku moment nga abantu balabye ku bayimbi n'agamba so compare balance ngabanja yali abanje mitwalo 7 ngoyina watano nga sinaawo kati Panda n'agamba kwata agabiri omanyi kwa Panda yakuwa sente because he has been organizing yangamba simple kyoliko nkimanyi because event ye yasooka eyaflopinga kololo nagamba you know how ne wane walala era organizingako like organizingako ebiviru bisatu binaawo nga bambi biflopinga byonna tebyaflopinga kyali kimu ekyasooka kyennyini then empere neyasembayo yamenya n'ebitooke lwansonga n'abayimbi beekubirayo nga balwanira okulinnya ku stage empere zonna zonna zibadde ziri sold out naye tetwazze kwogera ku kivulu kya simpe ekyamuku amawulire agali ku internet naye sooka olindeko tukuwaane wali smart of course gwe weewoyako yenna engoye no just bankwatira mu filter naye wobeera mu filter oba mulungi naye amawulire agatambula ku social media agatikidde eggwanga waliwo omuntu ali so bitter atula ku podcast eno ogamba banage the bitterness evaayo Queen Kama mbadde manyi ogenda kwogera kino kikwano kyo kyessaagala ekyasama yasama ndikukama Queen Kama akwamina ye podcast ye zibeera it's all about
oyo musinga kiri nkisobola abakazi akola kino if you come out nogamba nze nsobola kwegatta n'abasajja 10 olunaku ani abeerayo era inagamba nze nsobola kubeera namba 10 ani amugana kozi yebbadde omusajja ate gyali bwali wamma Queen Sheebah bukyayepanga olwaleero omwana amunogodde akubye sentence anonya comeback like seriously when by the way abatulaba abapisa akoze oluyimba akoze this song nga attackinga Sheebah plain sight tewali kwekweka this time tebamukubadda mu court what else kyebalina okukola ebyo what else no tuva mu team Sheebah anene yakubanya abantu why should she know why you guys Rachi Sheebah ye wampa abantu be like it's okay Sheebah time akoluyimba nateka muntu n'atakinga ane podcast yatandise podcast netse tugamba because aba kyakoze alumbye Sheebah ayogedde erinya Sheebah of course akozeseze biga banaye kasoka tuulize akantu kaneeno omuntu amanye kye tuwogerako ava piece alumbye Queen Sheebah live. Let's listen to it then tulabe abantu mu kaka nakayimba agambye nze ne kadiya gwe kyamukaddiya n'ateekamu kalayini ka Sheebah queen of the area ekyo kiragamba nti abadde alumbaani ati of course ayogera kiringanga kuyimba luyimba n'ateekamu king herself segera fena tumanyi king herself yani of course aba alumbye gundi ekyo tekiriko nakweka kale twamulumbye kiba kitegeeza nti ava peace aguddewo olutalo it is okay we shall fight that war aba peace ayagala come back aba peace ayagala come back bulijjo abadde atambulira ku collab ani bulijjo wetuli akwa we busy in the studio doing something else kuvuma abantu okuba twabatwala mu court wamma bulijjo mugamba bulijjo twaba promisinga mbu month after month nga releasinga music so we are back to the studios bambi mugende mulabe akayimbako it is a very nice song fe abamisaye mito betuchilingane Itania abakuba concert ekyayogera Itania ati bagamba concert zimenye ebitooke zamenya contract y'abalu wempulira akayimbako netandika okujjukira engeri Jeff wajjaze nga akola music we n'abayimbi be ngenda kusosa okuzaayo ewa Ready and Weasel music wa Ready and Weasel yakyakira nnyo ku beef bakubanga ennyima ne bakuba sitaani ne bakuba okitegeera ne bakuba nyambula bakubanga ennyimba ezo kirabika ndowooza nange ntandise okukkiriza kino ekino Jeff kiwalabika akinamu omukono akipushinga tewali buzibu naye ekigenda simple music industry badde nnyo flat you know it's so flat so we need that kapik kade waguru okuyomanya aba peace ekigenda kuba oluyimba lwa relevance singa Sheebah aluddamu naye kyemmanya ayinza obutamu tulina budde bwa sindi olaba liyani Sheebah newataddamu aba peace ojjukira ku Jeff Chiwa ku Radio and Reason ne Camilo teyaddamu ba Radio wene bayimba simanga muganda wonna anti of course anti yasoka bakuba ne bakuba ennyima naye teyabaddamu nga Bebe yakola ne Bobby Wine kuba kano nkuddemu teyabaddamu ye yabakuba yabadumba bulungi n'abakuba kati simanyi ekya Jeff Chiwa ne Ava Peace oba kinaakwata kigenda kwata he's the best minds about artists Chigenda kuba. Oh my goodness. Okay. The audio is oba okay. Ava Peace abala chipulu. Because yetagala Kala kubelu gogo. Yetagala limba lumo olw'amaanyi. Anchengamba uliriza. Yetagala limba lumo olw'amaanyi. Bapike ekivulu kyatenga asobola okikuba Ava Peace because omanyi lwaki Ava Peace ayina audience y'abaana abato. Anti soko nyendeka ekizibu Ava Peace kyayina. Ayina kasunguyira kanji. Ate ndowooza kake.
siva kukakuteekamu aba peace kati ako nga bwe tunaabeera wano ne tunyumya nenjogera ku kintu ne nkugamba mpola mulwadde ne nkugamba ku kintu kyo ne kikwatako n'onyiigirawo naye aba we twamukyaza luli she was an okay girl twali twogera byayagala kuwulira nze nali mulabyeko ku stage oba gayi yayogera ki mbushiba oba biki yanyiiga nakuba n'akazindalo wansi nakugamba gwe nja kukuba nga naye mwana wa buwala abapisi towatyanga siyonoseriyawe abapisi yandibadde muyimbi mulungi she's a good artist she's a beautiful she's beautiful woman and she's a good artist beautiful you give Ava time wadde obudde twamukkiriza anti byonna Sheebah byakoze and she's going to multiply by kambuze soke tubalemu songs za Ava ngali ekayika zonna zikola because katunda batandika comparinga Ava piece ne Queen Sheebah tulina soko considering ekyo zonna nyimba za Ava zikola because tulinga aba analysts tuleme ku analyzing nga aba fan to analyzing nga aba nyimba za nnungi zonna zikola yekayeka whisky lwali luyimba lulungi nnyo koze mukwana Kenya ayina nyimba nyingi naye hit songs entono nnyo gosoma lumu ku lumu nindako mbasomere ezize ye nga ye nga sikolabo olaba nawe oli munoonya kati zino zenkebera kolabo zisinga kolabo ndi muyimbi wa mukunoonya kolabo alinga kyali wa London London kawala ka Moti kawala ka Moti is not a hit nawe but London yali hit olaba enyimba toziraba whisky dada temulumanyi introduction ye yagikozesa nnyo buli wamu naye nga amazima go who was here amazima go gali nti abapisi kale she's a good artist naye akyabulayo okutuwamu some songs ekayeka baida akoledde nnyo mu kolabo ne Sheebah bati we yatandika twatandika na hits teka nyimba ya Sheebah mawo Sheebah naye kati ne tutandika okugenda ku kolabo teyayina kolabo nyingi yayina single after teyayina kolabo baida lindako ojjukira lwaki abantu Sheebah bali tebamwagala nnyo abayimbi lwansonga Jeff Kiwanga tamukkiriza nagaba kolabo tamukkiriza kuyimbirako banne ngera kizibu omulaba ku kivulu ky'omuntu yalina kukolako ow'ebisere yali y'amaanyi go down endala anti endala kolabo ayinayo kolabo noono mu Dax Cartel naye yayinayo amaanyi to me according to me soko nyimbire mu line yako if it was a mega self service Sheebah bigula buti zenja ku self service baraba naye we want that hotness in the industry Sheebah gwe kusoma nyimba exactly agambye yajjira naye ku kolabo nga njagala nkulage nti nno kolabo zaali leesi Sheebah yajjira ye Sheebah Jeff yamufuna yafuba nnyo okulaba nga akozesa links za good life zakozesa omuyisa okyobona bayitawo mangu kati wafunidde ava piece yali atekinzemu break after Sheebah jukira yamala almost omwaka ngendo ng'akoze ki waliwo yagenda ewa pinki byali bitya pinki ekya pinki it was a deal someone was managing pinki and they used the brand ya Jeff Kiwa naye ayita okitegeera kyobola abantu tebyawanga yagezaako grenade ne bigaana grenade oba nayonona abasajja tebakola naye nze omuntu eyannuma Jeff gwe yanifunyemu ssente yali the late AK47
kuba yafa alina hit song eyatukikolemu naawe zali nyingi it was ngamba yali mega hit ye yasooka nga yakagikola mwezi gumu naafa woba tonjagala bireke ezali zalinkadde nga tanabasayinga ugini TNS zetwogerako yalina akayimba ne Baraka tonda we kasogera kito kuba oli wa Sheebaholic naye omanyi omuntu gundi Jeff omanyi omuntu eyasala Jeff ne kakati akyamwevuma mbuka bako kabako teyamusala bayiga omanyi lwaki kabako teyamusala Jeff we yakwatanga show yayina crowd pula kabako ng'asooka akyankalana show yonna wajja ku show ng'etudde wansi eyimuka by the way yali curtain raiser wa Sheebah ate they are like friends yeah wonyiza Sheebah ne kabako omunyiziza Sheebah tayina msana I told you wadaya kana sharing babazi abera yambienza okukunya aba kuyambyeko obutapaala kirungi yeekuuma we are safe naiza kuni Sheebah yamalamu amaanyi kola statement nazirya lezo mulabanga omusajja atutte abampambye buwangu n'amala n'atugamba ate kalisinga okunnuma ku podcast atayagala bulira abakazi timwesonyiwa abasajja ate naye ng'ali ku musajja waamu nate n'atugamba omusajja nedda by the way kyayogera kituufu mbu ye asobola okubeera ne bakowaisibe mu nnyumba ebyatoyi tasobola kububa n'obusuku ne kasumba by the way Sheebah tasobola mukowaifu bonna mu nyumba tasobola asooka n'akuyisaako bibyero etandisa okuvunda nyabo temuvamu ati nze mwandese wakati sebo nze oyo kyaggwe nze tosinga musujjako basebo ne banyama make it a point to subscribe tap the bell share the video lwaliro sina vibe nemneba n'abakyala bwe bazze nenfuna vibe naye ndi wano nze nantuuya na but it's okay she's not delivering Wali ekivulu kya kamiliyoni wali oluyimba lwa Sheebah olupya era party esooka yenyuma ebirala ate ya wakati yenyuma party esimanga like that party yokka yenyuma era party kyenyuma lindako yes party kyenyuma si ya Sheebah ya musajja ya Sheebah party yokka yenyuma balaba baliya thank you mu luyimba lwonna mu firimu woba ogizannya waliwo kyebayita aikachi oluyimba lwa Sheebah lwe yafulumizza tosobola ddu comparinga na Ravirota because oluyimba lwa Ravirota lwonna from the beginning to the end oluyimba lunyuma Ravirota ne Sheebah nedda bayimbi banjawulo they are all artists naye bayimba byanjawulo kale katuddeyo babala wowulira akayimba ka tomato the way you guys temuli ku analysis kayimba chaka tomato stupid akayimba ka Ravirota from the beginning to the end akayimba kanyuma it is okay kayimba kanyuma from the beginning to the end webale nnyo kanyuma tuli ku kanyuma zezininga ennyimba za Liam Voice webale nnyo wuliriza oluyimba lwa Sheebah lwe yafulumizza kapaati ako kokka yogera ku Sheebah n'abakazi ate bakazi ki bano abamweripaka abaana abato ababeera ne gundi kati oluyimba lwa Avapeace luno lwe yakafuluma lwonna lunyuma alaga mubiri ayita baboys come and have me no oluyimba from the beginning to the end lunyuma naye olwali emboozi erimu Sheebah me I have no say waali tetusobola gimala basamba nnyonnyole by the way me I have no side naye omuntu aludde mu music industry nawe yakajja mutosa kujja n'ovuma simple nti ndi mukadde nga ffenna tusaba kuwangala apo yagambye tusaba kuwangala omwana atadde mu kivaayi tola tuboogerako tusaba kuwangala kale Avapeace gamba kanfiiraawo
Wambera mukaddiye. Olaba abaana abakaddiye, abakazi abakaddiye abakulu bano bazari balabika bulungi n'okusinga bano abaana alabika bulungi ng'ayambadde ajjeko olubuto oluyikayika ajjeko mukwano mbadde ndaba kantu ke ng'ali mu jimu ng'ayambadde crop top. Wama banamukaddiye mukirize nti mutukaddiye nange ndi namukaddiye because I'm on the third floor. Tukirize omuntu wavayo naku ayina 35 omuntu wavayo nakugamba oli namukaddiye nga it is okay. Lwaki omwana aba peace muto okitegeera agenda kubeeraawo olaba agenda kubeeraawo kyekimu Anita Fabiola weyagamba gundi Zari weyamugamba mami Zari n'anyiiga amweyo mami that is respect. Omuntu okuyita mukadde wange obeera zaaba akuzaala mubeere bulungi bassebo ne bannyabo mweraba.